naye omwoyo kyaŋŋamba okwogera kyengenda okwogera bannange, omwoyo kyanyanjulidde okwogera kyengenda okwogera. Waliwo Mukama kyayagala okukola eri owooluganda gwali awo abadde alina ebibuuzo ebingi, naye kale ndeese Samweri naye nenjagala mbaggireyo maama we, naye ate era ebigambo byonna bikwatagana. Bwe nabadde nzija nensaba Mukama neŋŋamba Mukama abantu bo balinze ekigambo kyo bayalinze kiwulira, naye kyokka kyoyagala kijje mu kamwa kange gwe kyoba oyogera, kubanga Katonda yateeka ebigambo ebituufu ku kamwa kaffe ne tulyoka tubifulumya. Era kyova olaba nti eŋŋendo zaffe tuziringisa ku Mukama, kyova olaba nti Katonda yennyini yettabaaza ey'ebigere byaffe, kubanga ebigere byaffe bye bitwala enjiri ey'emirembe. Kaakati ye Mukama kaakole kyakola. Era Mukama njagala okwebaza kubanga gwe Katonda atuwa ebigambo bye tutegeeza amawanga. Ekigambo ekituufu Bayibuli kyeyogerako mu Bafiripi 4:8 nti kale ekisigaddeyo abooluganda ebyagalibwanga byonna, ebituufu byonna, eby'omuwendo byonna, eby'ekitiibwa byonna, obanga waliwo ettendo, obanga waliwo essuubi, ebyo mubirowoozengako. Era bannaye ndaba Kaana era gwendeeta wano mulaba nga ajjeyo ekyawandiikibwa ekyo ng'agamba nti owange ono omukyala kyayogerako kituufu, mu butuufu ndi mugumba, kyayogerako kituufu, mu butuufu sirina baana ate ye abalina. Omukyala ono alwezze n'oyingira mu kyawandiikibwa mu Bafiripi 4:8 gye nvudde okusoma nti kale abooluganda ebisigaddeyo byonna, ebyagalibwa byonna, eby'omuwendo byonna, eby'ekitiibwa byonna, obanga waliwo ettendo, obanga wali byonna tubirowoozengako. Waliwo Katonda by'ayagala tulowoozeeko. Naye kaakati labayo poyinti eri wano njagala ogiwulirize. Omukyala kyayogerako Penina kyalangirira munne mujja we kituufu. Omukyala ono talina mwana mu maka omwo, omukyala ono mugumba. Naye kaakati ye Kaana omutima gwe agutegeka nga ngero bwegambye 16 nti omutima gwe gutegekebwa ye, era omutima gwe yagutegeka era n'alindirira Katonda okwanukuza akamwa ke. Era bwe tunaagenda nga tusoma ebigambo bino ojja kulaba Kaana we yayanukira, we yayanukulira. Kati noono Kaana alowoozaamu n'agamba omukyala ono byayogera bituufu, naye kyekituufu nze okubirowoozaako, kyekituufu nze okunyiikaala olw'ekyo kyendi mbeere ng'atamanyi Katonda wange. Olaba omukyala bw'ali proud of herself, olaba omukyala bwe yeenyumiririza mu Katonda we, kubanga ategeera ebyawandiikibwa n'ebiwandiikiddwa mu Zabbuli abitegeera bulungi. Wuliriza Zabbuli 37. Ndaba omukyala omuzira ali mu maka mpozzi nga ggwe oli mu bufumbo, naye ng'obufumbo bwakadagala ku kyawandiikibwa, akadagala ku Katonda. Era bw'oyimirira bw'oti ne bw'olaba embeera ng'ezize oba etabuse oba evudde eri mwami, ogamba nti nja kusabira omwami wange ono kubanga Katonda wange mumanyi. Labayo omukyala ono ebigambo by'alina. Agenda mu Zabbuli 37 n'agamba bw'ati. Zabbuli 37 olunyero olusooka lugamba bwe luti teweeraliikiriranga lw'abo abakola obubi, so tookwatibwanga bujja abo abakola ebitali bya butuukirivu. Okitegedde? Teweeraliikirira lw'abo abakola obubi. Ono omukyala Penina kyakola kya bubi, kyakulangira, kyakuvuma, kyakuduula, asooza, akuba obukule kubanga munne takola ki, talina mwana, amunyigiriza n'atuuka okumukaabya amaziga. Bw'osoma mu Samwiri ekisooka olaba nti omukyala ono yakaabanga amaziga n'atalya na mmere. Nti era olumu omwami Erukaana n'abuuza Kaana n'amugamba nti owange ekikukaabya amaziga kiki? Nze sisinga abaana 10. Naye siraba wano Kaana bwe yaddamu mwami oyo, kubanga omutima gwa Kaana yali agutegese ng'agutunuuliza Katonda. N'amugamba nti bw'olimpa omwana, Kaana yassaba Katonda n'amugamba nti bw'olimpa omwana ndimuwaayo gy'oli Mukama, ndimuwaayo abeere ng'akuweereza. Yoli Samwiri gwe twogeddeko Katonda gwatuma afuka amafuta ku Dawudi. Njagadde kulaga mukululo Samwiri gy'ava otegeere Samwiri omuweereza. Twazaalibwa excuse me, twazaalibwa naye tuyina gye tuva. Katonda agamba nti yakumanya dda, gwe yakumanya dda. Ne bw'obeera nga weebulungulula eyo ng'olinga atayagala mukkiriza, naye yakumanya
kyova olaba yakutondera ebigendererwa, yakumanya ate era akulaba ng'oli wa muwendo, yakumanya era tayagala obule, kyova olaba ng'aleeta ekigambo mu maaso go n'agamba nti owange John Nsereko Patrick okola ki okunzikiriza. Katonda yakumanya era kyova olaba nti buli ssaawa ofuna abasajja ba Katonda abajja okunoonyaako ne bagamba Patrick tuze tusharinge tugabane ku kigambo kya Katonda kubanga Mukama akwagala. Oli awo mu woofiisi waliwo embeera ezikuwetoolodde, abantu bakuduulira, bakujooga, balaga nti n'ekifo ekyo kyokolamu bo bagamba nti tokisaanira. Naye tebamanyi nti nno yali Mukama eyakuwa entebe eyo gy'oliko. Kakati lwaki ekiseera kino toddira Katonda oyo yakuleeta mu ofiisi eyo n'otandika omusaba ng'omukyalo ono Kaana bwe yakola. Kaana eyo tujja kugendayo tusome nagambye nti leka omwoyo omutukuvu Mukama nsaba omwoyo omutukuvu onnoŋŋamye ku kyoyagala omukyalo ono n'omwami ono n'abantu bonna abo abatudde abalaba. Waliwo omuntu excuse me, gwayagala Mukama okuwulira enjiri eno. Waliwo omuntu Katonda gwayagadde okuzzaamu amaanyi. Kyova olaba nti antutte n'agamba nti lwaki tojjaayo bano abantu balabe ye Samwiri yaani yamuzaala, ye yalina mbala ki, ye Samwiri ng'ebintu byakola by'amaanyi. Mukama okumwesiga bw'ati abantu abamu boolaba abatuuse awo we batuuse, abooluganda njagala obbalaga ekintu kino, abantu w'omulabira ng'ali oba ku platform Katonda gy'amuwadde aba ayina gy'ayise. Era njagala okukuzzaamu amaanyi owooluganda oba n'okubeera nga nkutegeeza bwe nti obeere omuntu assaamu abantu ba Katonda ekitiibwa, kubanga Katonda w'aba amutuusirizzaawo n'ebyo by'aba akola n'ebyo by'olabako ebirungi n'ekigambo ekimu kale ekimu ky'owulidde ekirungi ayinza okuba nga ayogeddemu ekigambo kimu ekirungi ebirala byonna awabye. Naye olaba mu Bayibuli bwe tunaagenda nga tusoma tulaba nti Dawudi ate yatulaga olw'okuba Dawudi yalina omutima gwa Katonda yagaana n'okutyoboola ekitiibwa kya Sawulo n'agamba nti tokomanga ku oyo Katonda gwafuseeko amafuta. Bannaye Katonda yennyini atujjiridde okutuyita okubeera abantu abawombeefu, okubeera abantu abakkakkamu. Mukama atujjiridde atuyita okubeera tubeere nga tumusinza tumutegeere. Kaana ono omukyala gwe njogerako, bannaye Kaana teyatunuulira mbeera. Essaawa eyo omukyala ono waayogera ebigambo ebingi eby'okumuduulira, ndaba Kaana nti singa yali omukyala atafumiintiriza mu mutima gwe yandibadde ayimuka n'amukwata bw'ati. Ndaba omuntu w'obusungu ng'akutte omukyala oyo ng'amugamba onjogera nga ki? Olina amaanyi ggwe? Waliwo abantu abalina ebigambo Bayibuli egamba nti naye akamwa k'ababi kafuka ebitasaana. Mu kiseera ekyo Penina mujja wa Kaana waayogerera ebigambo ebimuduulira, ne Kaana yandigambye nti gwe tontegeera, olabika tommanyi, mpozzi bw'ondaba nga nsirika olowooza ndi wa muzannyo, tompita emmere nti bandya, tompita ayinza okwogera ebigambo bingi bw'ati naye ng'asinziira alyoka amuyiseemu oluyi. Naye Kaana ebyo byonna yabiteeka wabbali n'abeera nga mu mutima gwagamba nze nina Katonda wange, nina Katonda wange anannwanirira. Mukama wange yandeeta mu maka gano anannwanirira. Katonda wange yandeeta omusajja ono n'andaba n'ansiima n'anfuula mukyala we. Mukama anandabirira era luli bwolwo alimpa omwana era ndizaala omwana, era bwe ndizaala omwana ndimutuuma Samwiri, kubanga omukyala ono yali wakukkiriza. Bw'obeera mu mbeera owooluganda gy'oyitamu waliwo ebigambo bye weetaaga ekigambo kya Katonda. Kaana yagenda mu kigambo kya Katonda, omukyala ono azaala Samwiri yagenda mu kigambo kya Katonda. Labayo ebigambo by'akozesa. Alaba nti Katonda amugamba mu Zabbuli 37 Mukama amugamba nti weesigenga Mukama okolenga obulungi, beeranga mu nsi ogoberere obwesigwa. Weesigenga Mukama owooluganda okola obulungi, beeranga mu nsi okola obwesigwa. Omukyala ono yalina ebigambo ebyo ng'alaba nti bwe yeesiga Mukama kyekyokka kyekigenda omukolera, nti ate bw'abeera mu nsi bw'akola obulungi. Okimanyi nti okukola obulungi kiyamba omuntu okuwangula. Omulabe waayinza okujja ng'atumbidde, mubasanga ogenda ku kkanisa n'osangayo abalabe. Bayibuli egamba nti yonna abaana ba Mukama gye baakuŋŋaaniranga Sitaani yalingayo. Naawe wekaweka ng'oli bw'omu bw'oti omulabe omuwulira ng'awuzuuma
anoonya okukema, anoonya okuteeka mu kikemo. Ne bw'oba ng'okkiriza Katonda, Bayibuli egamba nti ayimiridde yeekuuma aleme okugwa. Kubanga Sitaani awuluguma ng'anoonya gw'anaalya, nti naye alemenga okubeekuluntalizaako ng'abatamanyi enkweze. Bannaaye, tulina kubeera bubeezi nga tumanyi nti no Sitaani asobola okwagala okugezaako okusuula abasajja ba Katonda. Naye Mukama agamba nti gwayimiridde weerinda oleme okugwagamba nti beera ng'amaaso go gatunuulizza Mukama waffe yekkayo yatuukiriza okukkiriza lwa kisa kye ffe okulokoka. Kyeyava asindika omwana w'omu Yesu Kristo tulokokere ku ye. Yesu Kristo kyeyava asasula omutango bwe yakufumitibwa ku musaalaba n'afa n'aziikibwa n'azuukira ku lunaku olwokusatu n'azuukira, gwe nange tulokokere ku ye. Era Bayibuli egamba nti oyo akkiriza n'ayatula nti Yesu Kristo yafa ku musaalaba n'afa n'azuukira, mu kukomererwa ku musaalaba gwe nange tusobole okukola ki? Tusobole okulokoka. Naye jjukira Yesu era bwe yali ali ku musaalaba waaliwo abasajja babiri abaamuli ebbali, waaliwo omubbi n'ono, omu n'atandika era omumwejerega, mpozzi nga bw'olaba mujjawo ono. Buli we tutambula mu nsi waliwo mujjawo. Oyinza okuba nga oli musajja naye naawe olina mujjawo. Oyinza okuba nga mu ofiisi nga waliwo mujjawo. Era bw'oba omugoba, kubanga tulina n'obuyinza. Yesu Kristo bw'amala okufa, Bayibuli egamba nti omwoyo yennyini eyazuukiza Yesu Kristo mu bafu ye mwoyo yennyini naffe atuzuukiza. Naye Yesu bwe yafa n'aziikibwa, bwe yagenda mu Geyeena eyo yawangula Setaani, era bwe yamala okuwangula Setaani n'ajja ku nsi n'atuwa obuyinza, n'atuwa ebisumuluzo ng'agamba nti bino ebisumuluzo mubikozese okusibanga Setaani, okumugobanga. Era kyava agamba mu Yakobo 4:7 nti kale mugyemulukukirenga Katonda naye mulwanenga n'omulabe Setaani naye anaabaddukanga. Ekitegeeza owooluganda oyina obuyinza okugaana Setaani, oyina obuyinza okusirisa embeera zonna ezibadde zijja mu maaso g'okukumalamu amaanyi, oyina obuyinza okugenda mu kasenge oba obadde mu ofiisi nga waliwo akutawaanya, waliwo akukijjanya bulijjo nkuzaamu amaanyi n'eggamba nti mu linnya lya Yesu ogwo okwata guli omwoyo ogwambalidde omuntu oyo mu mutima gwe ogukucocca, ogukutiizinga. Oyinza okuba waakayingira woofiisi oli n'atema akakule n'atandika okwogera ebigambo ebikutiizinga ng'abiyisa mu ngero nga bw'aseka ali mu ofiisi, ne weewuunya omuntu bw'ati n'ogamba bannaye oba ono omulimu yagufuna atya? Atamanyi polisi za ofiisi. Bw'otuuka mu ofiisi oyina okubeera nga oyina cooperation, okuworkinga as a team in the office. Naye kwegamba ng'omulaba ebigambo by'aleeta alinga ali mu maka ate afuuse pennina. Yo kyova olaba nti nkugambye nti mu buli before wetwesanga omulabe Sitaani atambula awuluguma ng'anoonya gw'anaalya, omulabe pennina, omulabe muwe erinnya ye pennina, ne bw'abeera nga mulabe wa musajja ye pennina, kubanga oyo yennyini gw'olaba bokisi si yeye, naye omwoyo omubi bwe gumuyingira buli wootegeka omutima gwo okuyingizaamu emyoyo emibi ne gitandika ekiri ku mutima ne kitandika okufuluma mu kamwa, nga bwe twasoma mu Matayo 15:2 nti kale ekijjula omutima kye kifuluma mu kamwa. Kaakati olw'okubanga waggulirawo wategeka gwo omutima gwo kuyingireko ebyo, bw'otuuka mu bifo by'otuukamu, oba oli ku ssomero oli ttica, oba oli ku kyalo oli mukyala, tosobola nakuba n'abakyala kubanga eyo level bw'otuuka ku n'abakyala ng'ebigambo bye bifuluma mu kamwako tobifumintirizaako nga ebitasaana bye bifuluma mu kamwako. Abantu abaakulonda bagamba bugambya oyo tasaanidde, oyo tasaanidde. Naye kiki kye ŋŋamba nti eyo yonna gy'oli buli gye tutambulira wabeerawo ebisoomooza. Tutambula ne twambala bulungi ne tugamba bannaye katugende mu kyaki. N'ogenda mu kyaki n'osanga ng'oluusi omuntu gw'otudde wano ku lusegere naye ate afuuse pennina. Obadde omukozi eki ate okirina. Luli nabayigiriza ne mbagamba nti oluusi abantu babeera na mu ofiisi nkyamu. Oyinza okwesanga ng'omuntu oyo akukijjanya ali mu ofiisi oba ali ku ssomero ng'awo waali si kyekyali ekifo kye, ng'ekifo ekyo baakiteekamu w'amagye oba baakiteekamu mu poliisi. Kyetwava luli tuyiga ne tugamba bannange, n'ogenda ku kyaki ogenze kusaba otegese omutima gwo bulungi, ku mulyango n'osanga Asha n'omusanga gw'ogenze weetegese osimayiringa n'alyoka kusiimuulako simayiro yo, kubanga bw'otuuka wali obeera nga gwe wayombye naye. Oyagala omubuuza ntuulira wanga ye akutunuulira amaaso agajja waggulu agate, naye
kyova olaba nti ffe bwe tumala okutegeera Katonda tumusaba Mukama n'atuluŋŋamya okutuluŋŋamya mu makubo amatuufu ate okutuluŋŋamya mu ebyo bye tulina okukola ebituufu ate okutuluŋŋamyanga n'okwogera n'engeri gye tuyisaamu bannaffe. Naye bwe nzirayo eri ebigambo binyuma bingi, naye bwe nzirayo ndaba omukyala Kaana ono nga yayimirira n'atawangulwa mukyalo ono mujja we, era mu kusaba okwo tujja kuddayo era ejja kuba Samoni Namba, naye mu kusaba okwo Kaana yasaba Katonda era Bayibuli egamba nti bwe bagenda okusaba olunaku oyo eri we yamugamba nti naye mukazi gwe olituusaawo okujjanga mu kkanisa ng'otamidde, kubanga omukyalo ono nababuulidde nti yasaba n'ajjula omwoyo n'atandika okwogera mu nnimi. Ono omusajja Bayibuli egamba nti emimwa gye gye gyatoobera. Kati kirabika munda muli ng'afuukuuse ne pureya wali osabyeko banaye tusobola okusaba ne tufuukuula omubi ne tugoba omubi ne tugoba enkola z'omubi oyo Penina abadde akwesimbyemu musabira era mugoba mu linnya lya Yesu mu bulamu bwo. Bapenina bonna abali mu bibanja byo, Bapenina abakwetoolodde ku neighborhood, mbalagira mu linnya lya Yesu era mbagamba nti bakuviire mu linnya lya Yesu. Nsaba naawe osaba oba mujjawo oba mu bufumbo bwo nga waliwo ebitabuse nga waliwo akwesimbyemu oba ku neighborhood oba mu chachi, mu linnya lya Yesu gwe goba omwoyo ogwo omubi, kubanga tuyina obuyinza. Bayibuli ekyogera tuyina obuyinza. Matayo 18:19 Bayibuli egamba nti yatuwa obuyinza nti kyetunaasibanga ku nsi kinaasibibwanga mu ggulu, kyetusumulula ku nsi kisumulwa mu ggulu. Ne olw'ekyo mu linnya lya Yesu siba buli mwoyo gwonna gw'olaba. Siba omwoyo omubi okuva ku Penina oyo akwesimbyemu, ogambe nti omwoyo omubi ogwa nakapanka, omwoyo gw'olugezigezi, omwoyo ogw'okuvuma, omwoyo ogw'olugambo, omwoyo ogw'okuyiyiriza, omwoyo gw'okunyigiriza, gyonna ngigoba mu linnya lya Yesu. Gw'omwoyo gw'okunjeyereza, gw'omwoyo gw'obukoddo, gw'omwoyo gw'okwesitula, omwoyo gw'okwegulumiza nkugoba. Nviiraako ddala, genda mu bunnya obutakoma, kubanga bwe tugoba emyoyo gye mibi tugigoba ne tugigobera eyo mu nsenyo enkalu, ojja kulaba ng'omuntu apapala nga omwoyo gumubuukako. Ojja okutuuka ku muntu oyo ng'omulaba ng'asobola okubuuza obulungi nga sitaani yamwamukako dda. Giba myoyo egiyingira mu bantu kasita oggulawo omutima gwo n'oyingizaamu sitaani yajja okufuga obulamu bwo. Naye bw'otegeka omutima gwo n'okkiriza Katonda okutuula ku mutima gwo. Omusajja Dawudi yagamba bw'ati mu Zabbuli 45, ne bw'abeera nga Dawudi oba si Dawudi kiri bwe kiti, Dawudi yafuna okuganja okuyitirivu, na buli kigambo ky'osoma mu Zabbuli omanyi bumanya nti Dawudi ye yawandiika. Ekyo nno feva kyekola. Feva kyekola, muyinza okubeera nga muli mu kwaya, muli ku kituuti muyimba, naye nga munnaye okuyimba kwonna bakulabira mu muntu omu, kubanga ye asinza mu mazima ne mu mwoyo. Kyova olaba bwe tutambulira ku kigambo kya Katonda nti abo abasinza kibagwanidde okusinza Katonda mu mazima ne mu mwoyo. Kyova olaba nti no bw'osinza Katonda mu mazima ne mu mwoyo, Katonda n'akwambaza embala eringa nga Bayibuli gyeyogeddeko mu Samwiri wano nga bayise Dawudi okujja omufukako amafuta. Bayibuli egamba nti amaaso g'omulenzi ono Dawudi nga mamyufu, ng'ayina embala ennungi, nga yeegombebwa okutunuulirwa. Omuntu aliko amafuta abeerako n'ekintu ekirala. Fe abantu tutunula bweru ne tutandika okulonda abantu, laba n'ennyindo ye, laba n'omutwe gwe bwe gwakola, oba bannaye atambula atya. Ebyo bye bigambo eby'omuntu nga gwe byolaba, naye Katonda omuntu oyo amulaba mu ngeri ndala. Katonda atunuulira omutima gw'omuntu ono, era kyova olaba nti bannaye mu nsi tusubiddwa abantu abalungi kubanga tulaba bweru. Abantu tubasindikiriza ebweru kubanga omulaba maybe oba efamire gye yazaalibwamu njavu, omulaba bulijjo omulaba mu ssaati emu n'empale emu, omulaba bulijjo ayambala omuwala ayambala blouse myufu, naye kati gw'otunuulira byebweru naye ng'omutima gw'omuntu oyo gujjudde mu ssere ekigambo ekirungi, gulina omutima guliko embala y'obwakatonda. Nga gwe ng'omuntu alaba ebyebweru kikwetagisa amagezi g'obwakatonda n'okozesa calculation ey'obwakatonda, formula y'obwakatonda, formula y'obwakatonda Katonda gye yakozesa ng'atonda ensi eyo gye twetaaga abooluganda. Bwe tubeera ne Katonda tutambula tubalirira. Era bwe olaba omuntu alinga bw'atyo, bw'omulaba omuntu yenna yeetaaga kuzzaamu maanyi, omuntu yenna yeetaaga kumulaga kyakkola,
omuntu yenna ne bw'aba atambula ngadde eno kikwetaagisa eddoboozi ery'obwa Katonda okuzzaamu omuntu ow'amaanyi. Kyova olaba ffe ng'abaweereza Katonda baayise mu mazima ne mu mwoyo tubuulira ekigambo kya Katonda nga tuzzaamu abantu amaanyi nga tubuulira enjiri. Gw'atamanyi Katonda Mukama takugobera bweru, akuyita buyisi n'agamba nti mujje gye ndi mwenna abakooye era abazitoowereddwa nze wendi okubawummuza. Mu Matayo 11:28 Mukama agamba agenda kuwummuza. Okooye bw'oba okooye ng'oli ku kisenge abafamily members bonna baakukyawa, wagenda n'omala n'obeera ng'olina ebibanja n'obeera ng'ozimbye amayumba, buli omu bw'akutunako n'agamba nti oyo ekyo kyokka kyokka. Naye ono omukyala Kaana gwe mbagambako ng'alina okuganja okuyitirivu eri omwami we, yadde teyalina mwana naye Bayibuli eyogera n'egamba nti ono omukyala yalina okuganja nga yaganja eri omwami we. Okiwulira kakati kino ekyokuganja ono alina abaana Penny n'alowooza nti okuganja kwandibadde eri wuwe, naye okiraba Katonda bw'atunuulira omutima. Katonda yatunuulira omutima gwa Kaana nga gwa bwa Katonda. Bino ebyensi tebitulemesa kubeera nti nno Katonda atwagala. Oyinza okuba ondaba bweru naye ng'omutima gwange gujjudde Katonda, gujjudde mu ssera ekigambo ekirungi, gujjudde okwagala nga njagala abantu. Bannaye okwagala abantu nga bwe bali yenjawulo, bannaye okukola obulungi yenjawulo. Tova mu mbeera ng'omulaba akutomera, naye tunuulira Katonda oyo omutuukiriza w'okukkiriza kwo. Katonda anaakununula, akuggyayo mu kinnya, akwagala nga bw'oli kasita gw'otegeka omutima gwo. N'olwekyo tulaba omukyalo ono nga agoberera ebyawandiikibwa bino nga Mukama amugambye nti teweeraliikiranga lwabo abakola obubi, so tokwatibwa bujja ku ebyo bye boogera, tobiwuliriza. Kuuma omutima gwo. Ngero 4:3 agamba nti kuuma omutima gwo. Ak'oluzungu kannyumira nnyo nti guard, obeera ng'ataddeko ebigaadi nga kuuma omutima gwo. Tokkiriza buli jjanka abantu gwe boogera okumuteeka mu mutima gwo. Ono omukyala Kaana bw'oba yali abiwulira naye mmanyi nti yakuuma omutima gwe n'atateekamu bigambo bya mujja we mu mutima gwe, n'asigala ng'ali mu embeera eya bulijjo kubanga omutima gwe yagutegeka nga gulimu Katonda. Ye yali nga mu kwesabira ng'ali mu kusiiba. Kyova olaba ekigendererwa ky'ebyawandiikibwa bino kubanga bya Katonda. Bw'osoma ekyawandiikibwa n'omala okifuna n'okiteeka ku mutima gwo ne bw'oba otambula oba osaba. Kaakati labayo abantu abamu muweddemu amaanyi, abamu bali eyo olw'okuba tewakyali kukuŋŋaana. Omuntu yakyawakyawadde okusaba olw'okuba nga takyagenda ku kkanisa. Ate nga ne ku kkanisa munnaye bwe wagendangayo oluusi bw'otuuka mu kkanisa otandika kulaba bifaananyi, otandika kubeera ku text message. Kaakati ebintu nga bino n'obeera nga tewafunayo yadde layini emu esobola okukuyamba okulwanyisa embeera eno eya COVID. Bannaye bino ebintu bitulaga Katonda dati nti mu biseera eby'ennaku abantu abategedde Mukama nti ali tukwekera awakwekerwa, nti embeera tezitusaanyengawo. Katonda agambye nti taatuswazenga mu biseera ebizibu ebiringa ebya COVID. Mukama ajja kulabirira. Katonda asobola okuliisa. Owooluganda kyenjagala okuzzaamu amaanyi kati nga ngenda okubeera nga nzijayo akantu kaffe kali tumale. Katonda okyayinza omukkiriza ne kaakano. Obudde tebunnayita akwagala. Ekigambo ky'oyinza okukola kwe kwenenya mu maaso ga Katonda. N'omugamba munnaaye Mukama onsonyiwe olw'okubalaata. Onsonyiwe Mukama nali sikutegeera. Naye mu biro bino ebya COVID-19 nga nkutegedde bulungi, nkutegedde nga n'enjiri sinnagiwulira. Katonda Bayibuli egamba nti asonyiwa. Era Dawudi yawangula nnyo olw'okubeera nga Dawudi ekyamuleetera okubeera ng'alina omutima gwa Katonda. Teyeekwekereranga bwe byamulemanga ng'agamba Mukama nti onsaasire nze mu kisa kyo. Mu bungi obw'okusaasira kusangula ebyonoono byange byonna. Onnaalize ddala mu bubi bwange Mukama. Onnongoose mu kwonoona kwange kubanga njatula ebyonoono byange. N'ekibi kyange kiri mu maaso gange bulijjo. Kubanga njatula ebyonoono byange n'ekibi kyange kiri mu maaso gange bulijjo. Nga kimutawaanya. Temptation ng'emutawaanya Dawudi. Naye kati ekireetera Dawudi okuba n'omutima gwa Katonda kubanga teyeekwekerera. Bannaye bwe tuba tetwekwekeredde waliwo ebibi ebituswaza ne bannaffe okubiwulira olw'ensonga nti omuntu ye aliwo kukuyeeya. Abantu bayeeya.
omuntu nga tannakulaba ng'olina ky'okoze ajja kukuyeeya naye ate naye ng'alina ebintu byakola lwakuba mubadde temunnabiraba. Kakati nno wano wali Kaana kye yava akola ki n'agamba nze kanneesige Mukama nkole obulungi era mbeere mu nsi ngoberere obwesigwa. Kyova olaba abooluganda bwe tubeera ne Mukama bw'olaba omuntu ng'alina embeera enzito gy'ayitamu oba mbi oba enjala emuluma, kakati ekinneewuunyisa omuntu kwe kulaba omuntu ng'enjala emuluma oba omuntu nga bambi talina na byakwambala ate n'oseka. Omuntu n'olaba omuntu ng'azirika atawaana azirika oba ali mu maka ge gaggwaawo omwami amuleseewo takyalina kyakulya kakati n'odda wali n'oseka n'okuba obukule. Waliwo ebintu ebimu by'otunuulira naye ng'omuntu alina Katonda Bayibuli egambye nti omutuukirivu afumintiriza okwanukula. Ekyo kyekindaga nti omutuukirivu ajja kuwulira buwulizi nga bw'alaba omuntu ng'ayita mu mbeera naye akwatibwako n'akomebwako n'agamba bannaaye abantu bano beetaaga okuyambibwa, bannaaye abaana bano tubaireko kye tubakolera. Omuntu omutuukirivu amanya ekyokkola kubanga aluŋŋamizibwa Katonda, eŋŋendo ze aziyiringisa ku Mukama. Mpozi naawe olwaleero kye kino kye weetaaga nga bwe nkugambye nti Dawudi teyeekwekerera nga kyonoono kyamuleetera ne bwe yayitanga mu mbeera nga bino bimusindiikiriza okubeera ng'agamba Mukama nti nkubuulira olwaleero nina gwe nzise, olwaleero bannaaye nyonoonye. N'agamba Mukama gwe oba nsaasira nkoze ekibi mu maaso go, laba nze natondebwa mu bubi ne mu kwonoona mmange mwe yanzaalira, laba gwe oyagala eby'omunda eby'amazima era ne mu mwoyo ogutalabika onommanyisa amagezi. Dawudi ng'agamba nti mu mwoyo ogutalabika leeta amagezi oganteekemu nsobole okubeeramu akategeera. Mukama bw'akuwa akategeera otambula mu nsi ng'obalirira. Mukama bw'ajjako ekifu ku maaso gaffe tulaba mu nsi ey'omwoyo. Mukama bw'ajja envumbo mu matu gaffe tulabisa amatu ag'omwoyo. Yadde obadde oyita mu mbeera ey'okujeregebwa Mukama akuyitawo era agenda kukulwanira nga bwe yalwanira Kaana. Kaana ye maama wa Samwiri era ebitundu byonna tugenda kubyongerako tulabe embeera zitusindiikiriza ne tumanya Katonda ne tumunoonya n'alyoka atufuula ensonga. Era nsaba ekisa kya Katonda okkirize Mukama gamba nti olunaku olwaleero Mukama nkukkiriza nkusembezezza mmanyi nti gwe ogenda okunnwaniramu embeera zino ze mbadde mpitamu mu ofiisi nga nkaaba awaka mu bafamire members bange mu chachi. Mukama akumanyi gamba nti wammanya Mukama era olunaku olwaleero nkukkiriza era ndokose mu linnya lya Yesu. Weebale nnyo Mukama kubanga gw'olokola ababo. Mukama akukyalidde olwaleero. Mukama akuwa omukisa. Amiina. Amanya gange nsigadde ndi May. God bless you. Amen. Amen.